naye mbasaba musooke musirike nze mbawe kyemmanyi ekikwatagana omukazi omunyankole nga mpulira mugundi oli bulungi ekikwatagana omukyalo ebisigadde bino ebyokwogera nkuwadde iganga nkuwadde lukunjiri tebabimanyi ebyo asigala wasigadde bwati n'akulaga mama we kye yamuwa gwamanya naga nti n'agiteera n'agikuwa n'agishalala obwo bwana busirika ne bwokasanga nga kanyankole naye nga katono kaba omanyi tulina kye tuyita okusima ekiswa tulina enkuyege bw'osima enkuyege zino ezijja ne zikuluma wasobola okuvaayo enswa enswa bwe zimala okuvaayo eryo kye tuyita ekinene bakiyita kinnamunswa mpulira kati abawala abanyankole kye balina nnamunswa owaki wansi awo oba waggulu wansi kati beera bye boogera bimukwatako butereevu oba mbadde njagala kunnyonnyolako nze ng'alimu olusawo nti bw'owulira ebintu ebikusiiwasiiwa tolowooza nti ezo nswa obwo bulwadde genda weekebeko ino mama Fiina byayogerako birala ng'okuba eri eyakunyiiza yanteeza mama Fiina munaye mama Fiina baleka baagana muwaako oyo gayi oyo Nordine Saalongo omulamba nze gwe baagana abalongo ng'ani awaani bagamba nti Saalongo yalina ennene esinga mu ggwanga senga Museveni alina abalongo ba mirundi 10 antekeko kamera kuba mulabika mbalageko nina wano akakadde tulage alova mu mute sebo nazo yo mu America ajja kuba ayinza okuba yanywa eddagala ly'aba Nigeria ojja kutya ani Nordine wano omuntu yenna ajja wa mama Fiina uzo size ogirayo mama Fiina this guy bwe kuba ogwo bannange mbakutidde oyo alimba omulabi omutegedde omuwala omuganda kyemumanyiiko ne bw'osanga omukyalo omuganda ne waba alina emyaka 8 ayinza okuyiribya n'otya n'oba olina emyaka 35 n'ogasirigira bato ebigambo omuganda Katonda yamuwa ebigambo bingi nnyo gwe taata gwe kabaka n'akusinza naggwerawa abuzaabuza neno newaba tewali kiri ayogera ebigambo n'ebirimba nze namukwano gwange yali ayagala muzungu ng'abimugamba mu Luganda omuzungu avuga what are you saying biki ebyo byoyogera gwe maama gwe senga nja kuwa kawempe kaza mubuuza lwaki bwe tuba having sex you keep saying kawempe mama Fiina owulidde ebigambo bya mu mubiri nyisa agikuwanga n'amavivi gali wansi omuganda wa wano mute okuva lw'omukwanya ategeka biki byagenda okugamba ate buli byafulumya biba bipya ayiiya ayina obwongo obulaga nti mu butuufu bwenjogera kino omuntu we newaba ayina $10 10,000 ejja zitoola kati ate bano jjukira bano ab'embaala ye agamba nti ayi kiki nze bampa tulinga abakiga
okitege omukiga ate bane omukiga ye muzibu abakiga nsimanyi katonda kyabatondamu Mafina nze ndi munyankola ate ndi mukiga munyankola mukiga ne bwaba akukwana ebigambo talina bwakakkanyiza akukwana lumu n'ebigambo ebizita ennyo n'akusabira nawo obanga atema omuvule ate omunyarwanda tewaba budde naye omukiga kwana ku ssaawa 5 ku ssaawa 7 n'akubuza nsaagala kubyogera nze kanti mwogere mama kanti mwogerere abakiga ensaba yaabwe Nuruddin mama Fina kanti mwogerere ninza nk'okushanda g'ekicu kyogere mu lukiga ng'akugamba nti njagala kukola kino bakyogera batya ate hapa nanyenda kuchuga mwana tebalina anjogera bambi onjitere ate ne waba kati ne waba ng'akusaba gwolowooza nti oba akusaba byampaka okushandaga kwe kuki omukazi ebayanjawulo okushandaga okugishandaga naye nano dini tulekeemu kozesaamu ka sensi kali okushandaga kaganye okushandaga kwe kuteera okushandaga oli omuntu agenda okufootola okushandaga kwe kuteera okushandaga kulinga okugamba kale in simple terms ng'omuganda wanagamba nti ndenda kumaliriza olwaleero nedda olimbye ngenda kulya Mama Fina mu Luganda olukiga waliyo enkiga mmeka abakiga mpulira beekaya waliyo enkiga 10 no like everyone buli omu akinyonnyola lulwe naye nze sinza ayogera bino ebigambo nkugamba tumulala ali mabega w'erinnya lyange Mama Fina olyonse nojja wano abantu bandaba nawe ne bagana naye bannaye Mama Fina ng'ayina abafere bangi oba naye mufere Mama Fina is a good I love this woman ati ne baagala okwawula era ojjukira wabadde wakajja nga tunajja mu kamera ekisoose okujja okiwulidde si yeye oyo mufere kati Mama Fina tumwawulirawo omutuufu waliwo ku namba nyingi Nodini Mafina omutuufu bamutegedde abalaba peji yange ali ku bulutiiki tugende mu byatuleese wano twazze kuba lwali kale ze siyenze naye tewali akaayana nti siyenze ng'ate siyenze Rudy ntogereko eri conversation ya omukazi Okwacha omukazi abatabuuza bbaawe nga bamaze okuva mu kikolwa olwaleero ennuge baddeetya Mama Fina twabadde wano omwana omuntu n'atugamba nti abakazi abasinga babadde mulaavu emyaka gyonna tebanyumirwangako era abasinga tebatuukanga ku ntikko olw'ensonga abasajja baabwe tebamanyi kyakukola ebitundu 95 abafumbo baliwo nga tebatukka ku ntikko ne wabaawo agamba nti ekirala mbu abakazi obuzibu bw'abakazi kusirikira mu buliri ne batayogera nsonga zaabwe nkwata bwoti nkola bwoti obuzibu bwawa onakyogera ajja kubuuza wamanya ddi nti otuuka ku ntikko wamma obuzibu bwe tufuna bw'obuno omukazi agamba njagala kugenda ku ntikko nga address tagikuwa n'omubuuza mpa address ate nga takubuulira address y'entikko kati nze nakutuusayo tya ku ntikko nga ne ku ntikko tompadde address yaayo naye kati kulwaki ogituukako entikko kuba nze address mba nagimuwadde wentuukira ku ntikko amanyiiwo kati ye namwe mwanguwa nnyo anti ntege ebyo bitwale wa Katonda eyatulaba ekigambo omusajja nga mwakamala n'omugamba ensonga eyo afuna sherefu ki aggwamu amaanyi ensonga tugyogerera wabi
ensonga yo yeetaaga nga muli oba oli ku mulimu ali waka muli ku ssimu n'ogireeta naye we bagyogerera buli wobeera n'oyo omukazi tolifuna maanyi bwali kigamba mbu kiri bwekiti ne bwekiti nga mwakava mu kikola ate si ku mulimu ekintu kino ekyokwegatta kibeera wakati wo n'omubiri gwo kituufu tekibeera wakati wo n'omusajja wo omusajja ne bw'omufuna nga talina kyamanyi mu kikolwa ekyo gwe mwennyini gwamufuula ky'oyagala abasajja bangi fe ababasomesezza ennyumirwa y'ekikolwa yeyo address gye nabadde njogerako yabadde ayagala omanye nti wawe obubaka mbusindike ludda wa otuuke gy'olaga omusajja alinga mwana muto omwana omuto buli lw'omuboggolera oba buli lw'omulaga naye oba tulaze nti omuboggolera tugeze fe abalina abakozi ewaka omwana w'omanyira nti ayagala omukozi gw'omulekera ewaka yeraavu gy'ateeka ku mukozi ne woba okomyewo omwana ono gw'omulekedde omuto n'olaba ng'omwana takwewa nga yeewa mukozi omanyanga nti wakati waliwo bondi wakati we naki n'omukozi ali ewaka kati yeraavu ekitonde kye bayita abasajja kyo kyasoma kimu nti musajja era bw'aba ayagadde tanoonyereza biriwo birala kyeva olaba nti olumu bakwata n'abalalu bakwata n'abalema era bakwata n'abakozi kati omusajja ekitonde kye bayita ekisajja kyayiga nti awo bayingira weewo tewaliiwo njawulo kati okuwoomerwa kiringa bw'onaalya muwogo n'olya ettooke obuwomi obuwulirira mu kamwa omala kuteeka mmere mu kamwa nowira noga nti ettooke lino liwoomi oba muwogo naawoomi kati ekitonde kye bayita abasajja nti ye ayina okutuukiriza kino ekyokugenda mu kuyingira n'omanyeewo kati bw'ayingira yobani yatutte peeni yange n'ekitabo baana bali yesiruwaza kati bw'oyingira omusajja bw'ayingira nudini aba ayingidde ng'era ekyatutondebwa ng'abakyala balina okuyingira balina okuyingira kubanga tewali bituli biwera 3 oba 4 kibeera kimu then kati ono omukyala gwe balinaye mu kikolwa essaawa eyo ye bwe bamutuukamu ebiseera ebisinga abakyala 95 ku 100 tulwanirira okunyumisa ekikolwa ekyo omuzannyo ogwo gunyumirwa omusajja okusinga gwe bw'ogunyumirwa kiddemu ekyo abakyala ebitundu 95 bwe tutuuka mu kikolwa ekyo taata w'abaana bo boyfriend wo wamwagalako ne mukyawagana muddiŋŋanye omwami bw'ajja n'agamba nti tutuuse mulaavu kubanga wano ebyawano bino romansingi kibibaawo byonna naye oyinza okuba omuromansinga ng'osuula emitwalo 5 romansinga waletiye otyo oyinza okuba nga omuromansinga okwagala kutwale mu maka akuwase naye nga gwe toli lwedde mu ekyo kyagenda okukola essaawa eyo okolera ye anyumirwe kati ekyo kyekireetera n'omuntu nti bwe muba mu romansingi kizibu nnyo okuvayo n'omwataakinga n'omugamba nti nedda ebbeera olinuuna naye onnuma enywanto esigaza bakalebwerebwa ogenda gikutula okiraba n'aligwako n'alinuuna okusinga gwe bwalunda erya maama we enva nalisangako akabanga ekyo benazo mama Fina kyayogerako nayinako topiki wano abakyala ne baŋŋamba yogerako n'abasajja oba yali muwala ki wano abasajja bagenda tukutulako amabeere nze kati nja kwejjamu amannyo gonna
Yes, bwaba akutta omubiri najja kukwata amagulu gano ng'ali gagamba ye yagatonda naye ng'amenya amamenye kwegamba ne olw'okuba ng'olina ky'omusuubiramu mu lulimi amanywezi bw'ati wamma ndowooza kwe kwava ekigambo nti nva kumenya alinga asindogoma wano above 18 please alinga ayuuguma alinga aguddemu musisi generator bagamba waliwo ekizimu ekibambala ebiseera ebisinga nti ye mwennyini atandika okuwuliza nga tonnawulira ompulira akukwata amagulu ng'alinga amenya amamenye yakusookedde ku bbeere eri alikutudde owulira mulirisita kati fe ababikulu tuweddemu amaanyi agabambye alinga abambe ente gye basaze agakutte agakoze bw'ati alinga asala ente alinga abambe eddiba ly'ente alinga atadde enkoko katimba n'osoberwa kati mu mbeera yonna tosobola kumwataakinga kumugamba nti munnange ebizibu ebintuukako wano ng'ono omwami wagambye nti ebintu by'okola kuba bw'okimugambira olwo ag'ekisajja gadduse mu mbaazi omukulu agamba mbu abakazi bano banyoomi kyova balaba bateekako amaanyi mbu n'alyoka amubamba ng'ekikere ate bwajja abanga akomerera ennyondo ekintu kya laavu kintu kya bwongo kituufu thank you so much ekintu kya laavu kintu kya bwongo tekikakirwa sex is a mental game kyekintu kye musobola okuyingiramu nga kalinga kazannyo kati nkuwa ekyokulabira ku kazannyo ki akazannyo kajjangu nkwekule nze nkyali mwana muto sekajjukiraako ne mukiyingiramu nga mwenna mumaze okutunuligana mu mmunye nga buli omu ategeera munne kyagamba tugeze ekigambo gyangu mpeeko omuntu bwagwa nti jangu mpeeko oyinza ogayi oyaganya matatu olina mufumbiro olusi ne mudu asanse ziriyo nga tuli mu ekyo kyemulimu ebyo byonna njogera ku bakyala abalina ebyetaago ku baami bamenyeka nnyo mu nsonga y'okunyumirwa laavu abakyala bonna abeeguya abaami era abagamba nti omusajja wange tebamunyiiza omusajja wange tagambwako omusajja wange takola kino bamenyese nnyo kyeva olaba nti bw'afuna kawusibooyi n'afuna kadureva ka bbaawe kamukiriyalinga n'amala eggo g'emyaka 10 ne kamuta omwala ne gukulukuta mama Fina oyogedde amazima kazannyo ka mu bwongo benaze obwongo buno kikyotegedde nnyo muganda wange ntegedde nti omuntu bw'abeera alina fear mu bwongo ng'akutya tabeera relaxed ku openinga ziri ensulo zonna ne zibeera nga ziri open abamukutya naye kino akikola akusanyuse just akusanyuse ekisajja kijja kunyigira kakikole ebyakyo naye ye nga takikoze lwakuba ye kubanga obwongo bwe tebuli sente z'akameeza sukulu fiizi w'abaana sente za lenti w'edduuka netagase ne mama wange mulwadde abo batambulidde bwe muba mubalina mumanye nti mulina abakazi naye nga sibe mulina oyinza okulowooza weegatta na mukazi wo kumbe weegatta na sukulu fiizi weegatta na sente za bumezi zewewebaka nazo oli ye taliiwo Nodini nenga mama Fina Nodini mama Fina kyayogedde kituufu kati bw'oba oli mu mbeera eyo otereeza otya n'orisetinga clock bw'oba obaddeawo owaganyala oddawako oyere nnyo okutegeereza otya kuba kati abamu abasajja bali kuno nga bw'atuyuza embeera ze yeetereeza atya addeyo ku ye resetting
nga tetunadda mu kugira nga tetunadda mu kusomesa nti omuntu akoze atya. Mwali mulabyeko mu abakyala abali kuno n'abaami abali kuno ng'osobola okutunuulira omuntu wo mu liiso emmunye n'eraga ki kyagamba. Ekituufu. Owange mukazi abeera mugalu n'omutunuulira ng'akomyewo ewaka ne bw'aba mugalubindi ndeterezani ne wabeera mugalubindi n'akutunuulira nawe n'omutunuulira omubiri gwonna ne guba nga guyimuse. Obwoya bususumadde. Sina bwoya abamu tukaaba. Akugamba eddakiika mmeka? Oh, Lavasima, thank you. Mama Fino ekimuli kyange Kicho. Okirabye. Mama neyaza mukwate Empologoma Mafina bagana nakuwa empologoma wano. Ekirala omuntu ajja ne musinkana na muntu wo musinkanye n'omutunuulira n'owiranga mu butuufu we ekigambo kiri kyotunuulira omuntu ng'omugamba ng'omukubira essimu nti alo yes honey how are you okay oli otya wayidde ddala nki onadda saa mmeka ewaka mbadde nebitawaanya ebimutawaanya tobiwulizizza towulidde kimutawaanya ne obwongo gwe buli ku kino nti Katonda yakutonda oli mwami kati bw'akomawo gwe jjukira oli mu muddo oli hayi ate ye ayina ekyamutawaanyizza yagenze ku mulimu yasumbukanye yakoze eki oyo yes oyo sex musubira agenda kuyamba gwe talina gwagenda kuyamba ku saidi yange mba ninakeera ku makya nenkubira akaana ka driver nekagamba where are you now. Thank you. Ankebere ku mukazi wange yakola wa bintu bino Mama Fino kyatulaba babaze ebimuli byange Mama Fina ebimuli bannange. ati Mama Fina obwongo bwe bwonna buli ku bimuli abanga oli omukyala ng'ali eri obwongo bwonna buli ku biri kati eno taliiyo binanyumya naye obwongo buli ku bimuli nkutegedde Mama Fina komawo ku topic. DJ Benanzo nze kyentegedde teri mukazi atayagala muwa muwadde 10 teri muntu atayagala muwa ne president wa America yajje e Uganda ne bamuwa ka t-shirt ba orphan yakatwala lwaki yete yakaleka naye omanyi kitegeeza mu baana mmwe abali kuno baana mmwe abalungi abalina zifu kati otandika okusumuluka gino emikono gino omanyi sex fe abakyala gino emikono giraba gino oba wegatta n'omuntu gw'otayagala emikono gino gikaluba ekifuba kikaluba nakunyiga ekifuba nakunyiga bebi kati Rudini newaza kuleetera omulama guno. Sanyuma okuva kanasuka ekigere ku paati yo yonna otandika waliwo woteera emikono bwoti n'ogikuba ku buli bwoti n'omugakola kyoyagala n'osumulukuka yona yiyogite mulaalo ono najjira mu kino gati bambi bebi wange nafaayo bambi nantwala ku kafe javazi nantwala wano n'olyoka omuteera n'agamba ofunye buzibu oba nga buli kaala nga buli kagere buli mubiri gwonna gutulukuka kiri kye baalagira kiri kye mumanyi ky'abanyankole nga kitulukuka nga tuli ku luyimba ati awo Mama Fina bagamba ombo
ngende ngezese ngomewo nga babuna mukyali ukangende ngezese mwezi nnyo izo kigezesa nze ndi mwenzi era bwe mba bitundu bya mu bitundu by'omubiri ndi byenda ndi mwenzi nnyo abakyala ngenda ku mukazi wange omwana ono yalese omulamwa gw'abakyala bannange njagala mbawulire abamuwulire mumanyi Nudini wanji mumanyi nti eriyo nga bw'ogamba nti tugenze mu kazannyo omanyi nti eri akazannyo ak'okunyumya obunyumya mpaka kawunzika siba nkigampa waneeno nga munyumya keko kankugambye nti wakati musisinkanye nga mwenna mwetegedde nga tewali wanyigira munene nga buli muntu kyagamba munne kyekyo tugeze tutambula noga awo tobuukawo awo tambula nedda wano waliwo akagwa wano wagenda kino ne mutuuka mwenna mu lugendo nga teri yeekoonye nga mwenna munyumiddwa olugendo olwo mpulira nze kati omusajja atagaba omusajja atalina kisa kigaba tabiwulira lwakunse dda gundi Judisi yalukubidde Monica yalukubidde lulina agazibu buyitivu ate lwagala kusanyalala osanyalalira kwani gwotasobola kutuukiriza naawe nange bamafina pointi libafumu efumu weribaliza amagezi gabula efumu bwalibaliza lijje kuba liwolowooza kati twakoowa omukyala ayagala n'olijja ng'omuteeseteese nojja ne munywa caayi jangu n'ebimuli ewaka nga si valentine ati nze saawa zino ntudde mujja kulaba wano mujja kulaba naatera okutuuka Mama Fina nkubuuzeyo ekibuuzo Mama Fina abasajja abo batera okubeera kale nga tebasobola tuwa kintu kyonna lwaki most cases be bamanyi okukola ebintu ebyo bulungi mu buliri n'ogenda okusanga nga bamuno abagagga nga yakubayo just kadakiika naye ono omuntu abeera nga bambi takuwa kintu kyonna naye ng'olabira ddala bambi ye amanyi okukola bulungi ebintu ekyo ekintu tukikolere ki nga tukisabidde nga tukiganya okutereera nti ebintu byonna birina okwawukana tusobola kubeera mugagga ate n'oba nampisa ebyo disiki nga banuudini abakola kisebo kati abanuudini be balina emigongo emigumu balaavu nniga bakufunya mugongo nodira wanyamanya bamafina gwe mukadde w'emyaka 9 nze nyina emyaka 9 nze nyina omugongo omugumu yasigala mu Kampala nga yakajjanga go bafukamira nali wodinga akantu akateeka ku TikTok nga mpulira nfeese kati abanuudini obulamu bwe ayinza n'okuba afunayo n'obutabo n'asoma ayinza okuba alaba muviizi ayinza okuba ne gurupu z'abavubuka emyaka gye ng'obudde alina bunene obukola research olwaleero omwami wange yakedde ku makya revene mubanja kino tulerayo yafunye obuzibu tuleera egudde ye tusobola mwegaaliraga nti twagala eddakiika 35 dakiika 35 mwe muli ebyamaguzi okitegeera tabule gyali miliyoni 5 miliyoni okitegeera gwa ku Nuruddini atagudde ku Nuruddini afuna ne time n'asoma n'asoma ku butabo nti omukazi omukulu w'emyaka 4 bamukwata batya muve waggulu ng'omukkiriro ono mwambuke bwambusi alaba ne ku pono wa Gloria Bugi alaba ne ku butambi omusuwa gweno mu myaka 45 bagamba omusuwa gweno kuba gwafuna damage
Ebbeere lya kkono liba terikyalina Obugagga guyinza osannyalaza omubiri gwonna. Tosala mugambo Nurdin, tosala mugambo. N'alyoka akwata maama Fiina ng'amanyi nti omukazi ono bw'ayenyenya bw'ati bambi tikyasobola kutambula alina bw'amukwata waakuva mu bulago yes n'omwana omuto alina bw'akola ki bw'akwata Katonda yawa abantu abo abaava batalina ssente yabawa omukisa ogw'okutwala obudde okunoonyeza ku bakyala kituufu Webale. tubawe essanyu banyumirwe ensi eno bo bali kukola bazanya paati tebagala kubonyabonya bakyala b'abagagga babazanyira paati okutereeza amaka gaabwe Anak. Nodi nowulidde. nze mpulira kaakati kino maama omugagga omwami omugagga betugamba bano babba baffe betumaze nabo emyaka ate ebweru alinayo Kaweni Kabbera ne Kapetiti. asoma ngeri ki gye bakwatamu abasajja abakadde ba myaka 6 abagagga olaba biri ebintu ebyo eno Satuwe game. waliyo Nurdin akwasaganya omugagga kale ate waliyo neeri waliyo ka Frozen akakwasaganya omwami omugagga addeyo nzija mu bigambo byo akakwasaganya Maaka nzija mu bigambo byo mukyala wange kwali Oba okimanyi nti abatalina amaanyi ngenda mumutuulako mu riding agenda ovaawo nga talina kyateesa. ng'asigazza bulamu naye muwala wajja oliwa nagendako wano Pakashia waggulu ku gundi wetwakolera nga masaji ku Spako bagira Spako ntera okugenda ku Spako kunkola masaji oyo naye naddukayo nga mpulira obujja bunzita nga kikyate obwana bukeera wali obuwala ne bufumba emibiri Obubiri nga gutukula gutamala gulina kaveera ka white. Ate bw'obanga ogenze ne Hajji oyinza okulira ng'ofa. Nansubuga mama Fiina nga bw'anyumiza nti era winamba ya nagenda naye kati nagenda naye nekikola ki obwana bufumbye wali emibiri nasooka nengenda naye kati nasooka nengenda naye n'omwami ne tugenda nengamba njagala kubanga Fiina yangamba nti akusako mami bakola omubiri ne bakola masaji bulungi nnyo tewabeera bantu bangi kati nengamba omwami ntwala ne tugendayo kati bwe tugendayo baateekawo wamanji waliwe mutuula kati ne batugamba mutuulireeko wali ne tutuula kati bwe tutuula ngenda okulaba waliwo kagundi wano akalinga akabisi nga ndamugwala ngenda okulaba akaana kaavaayo nga kambadde kaleesu ngenda okulaba omwami ng'akola bwati ngenda okuba ebiso bigenda bweyiti kinva mukola omuziga wano mpola ngenda kubeerawo nkya neefa nga bagenda kwanjula ku Saturday neefa nze kigambo ekikwatagana n'omusajja saagala kivuganya saagala nze seeringa musajja situnka tonyamba ku musajja kati olwokikola otya nze tonyamba ku musajja nze omusajja owange byonna kale bigaane sente zigaane naye amaka galina kubanga matereevu Ofaafagana naye. Ndoza ombulamu kati ate nfaafagane n'emyaka ate n'omusajja nzitunse Mazima. Naye mama Fiina nze nti okuloga mbabaza abuuza omusajja bamologa batya Babazi yakatagala kuloga we mwata muloga basajja bamwe mwezi mulekeraawo ebyo ebintu by'okwagala okugedde mama Fiina Ivoni yayogedde mulekeraawo gwe sister Vicky ojja kuloga omusajja katomuloze
Mama Fina simanyi byakuloga. Osobola obeera naye nga tomuloze. Omusajja osobola omuloga n'akutama. Kati ebintu by'okwesibirako omusajja ebyo mami osobola otuuka omusajja n'akutama. Mama nga ntamira ku kyo kugira ng'obaamu obwenzinzi akutamira ku ki? Abasajja mami nga beekola ebintu. Osobola okumuloga ng'olowooza ofunye ennamba yo n'otuuka eyo mu maaso nga mu butuufu olaba tokyayagala kubeera naye. Moki kubanga omusajja bw'omuloga mulimu bano abaloga nti omusajja njagala ennyo nga temutambulira ku peesi y'emu. Omusajja bw'oba omuloga kibanga oba bw'onaagamba otya nti osobola okukola ekintu mu maka ng'ozimba oba olima okulima okukola n'ogamba kannima ebintu byange eby'okutunda n'ebyokulya. Kati abantu abasinga bagenda ngenda ku basawo ng'aloge omusajja nti njagala omusajja njagala ennyo. Naye omusajja akwagala ennyo mwavu muyitirivu. Omusajja n'ekiralo takulaakulana. Eri abakazi abaloga abasajja n'omuloga n'asiraana ebyobugagga byonna ne bifa. N'abeera okulondobera ku omuntu omu. Omusajja kati wakwata. Eri abakazi abaloga abasajja akwatira kino bakyaloga endoga gye mwateekangayo wansi ebintu byemusonseka olaana katera mubiteekayo. Tokubye nnyo. Naye mutuloge empola bambi tusigalemu agategeera. Obwo bwekisiru obwo. Bakyaloga endoga ey'okuteeka eddagala n'oteera omusajja mu mmere. Tege nawe weewaddeyo batuloge. Nti n'otamu omusajja ng'otandise obwenzi. Nkugambe kasita oyingiramu obwenzi naye kyeva olaba olumu ŋŋamba abantu abajja ewange Bulenge. Ne mubuuza nti omusajja ono mwagala kyenkanawa. Bayizawo ntera okutunira abakyala bajja ewange okuloga abaami najja ng'omusajja afunyeyo omukyala omulala n'akugamba Mama Fina akasajja ako akagayi kamanyiira akasajja kamanya tekalina kikalina enjagala nkaluge nkalageko oyo aba talina tuulaawo. Aba awoolera ggwanga. Naye omuntu ajja ng'owuira ezziga lye liva ku mutima naga nti Mama Fina omwami wange twava wala. Omwami wange mwagala. Ate kiri kugamba nti gwe mukyala nnyinimu nedda ssebo eddogo teririiko ebyo. Ate ennaku zino basayidi kiiki ffe tusinga okuloga. Eri omwami ng'akwagala yakulaga nti mukazi we yamukoowa yakulaga nti amuyamba buyambi baliwo lw'abaana yakulaga nti talina kyamweguya yakulaga nti famire ye yamukoowa ate akulaga nti bunaku asula wuwe. Lwaki tovaayo jangu eno tuwere ffenna. Kati mumanyi lwaki tuwunze. Mumanyi lwaki abasajja tetukyategeera. Kyagambye Mama Fina eno omukyala akuloga ate frozen side chick naye kati tuli mu ddoga awo wakati tuwunga buwunzi. Nedda mu abawala bali kuno ofunye omusajja wo. Mukyala wange namukowa era akunyumiriza data w'ewaka yenna. Nange oluusi nsanze nina omuntu gwe njagala mulala twawukanye nkwataganye naawe. What about ate tumaze okwagalana ate n'onkyawa. Bw'oba ogamba nti omukyala oli wamuta. Nze saagala nnyo okuloga musajja nga mugamba nti sigaza omukyala wo ewaka nga nange gye ndi nze sibikola. Mama Fina mbadde mbuuza. Bwe mba njagala kuloga bba wange ndi namba 2 akeera ku makya nakugamba omukazi yamuta. Naye ekiseera bwe kituuka nakulaga mbwaddayo bw'asulayo nakubuuza nagamba mbadde ngenze kulaba abaana bwe ntuuka nsula wansi kati oyo omukolera ki? Kati ate agamba asula wansi okulanga mukyala ng'ali lubuto abako kake kasinga okungatta nange kannemu okugatta. Ati gwe Mbabazi obadde oyagala kikola otya? Badde njagala muloga. Amanyumize waliwo omukyala yabbawe n'amugamba yalina boyfriend we n'amugamba nkwagadde nze mukyala wange twayawukana dda era tetukyegatta naye tuliwo lw'abaana ate ekyokubiri bamugjamu nabaana n'olwekyo namuta era tuliwo lw'abaana ng'omuwala ayagala musajja ng'amugamba njagala mwana yali tazaala kuba yali yazaalako abaana be
ng'afubutuka ng'ajja wange nga njagala luzaalo kubanga omusajja wange alina abaana 3 bokka mukazi we bamugyamu n'abaana takyabeera nga tukola kye tukola omuwala omukazi afuna lubuto nga batuuka bafiirwa mu kyalo waabwe Masaka bwe bafiirwa nga agenda ne banne okuziika be basooka okusooka mukyala mukulu baba batudde bwe bati nga mukyala mukulu asonga nga lubuto lukomeno lusingolwa lutumbize bwe bagamba gwe bajjamu n'abaana so ekitonde kye bayita omwami tokyesiga gwe kola kyoyagala okukola obufumbo bwobukwate nga bwobwagala bw'oba agayalira omwami wo nze amufunyemu interest era amwagala nze kamutwale kamutwale kakati Mbabazi omuyambi oti agambye namba emu amutabukidde Mbabazi totawaana wamma totawaana ojja kunkubira totawaana omusajja ye muntu alogeka omusajja alinga omwana omanyi omwana omuto nti buli luvannyuma lwa myezi 3 olina omuwa eddagala ebiwuka ye mwami ate omusajja alinga nedda maama Fiina mulekeraawo kale ffe tuli bakazi Ntege oli mukazi mpulira nze owulira okkiriza bukkiriza Mama Fiina yagenze gezesa kati omusajja alinga mwana muto nabagambye mu kusooka nti omwana buli lwolaba omuntu gwagwa mu kifuba yoyo kati gwe kwata muntu omuteeke mu kifuba omwerabize gy'abadde omwerabize gy'avudde nabuuziza kati nze kati nga bwe nnyina owange nga namubba wa muntu n'omuntu akyaliyo nsobola omuloga ne bw'aba alina abakazi 10 gwe jangu omuloge bw'oba omwagala tomala kumuloga ate n'ogamba nti ate Mama Fiina nsumulula nafunye omusajja omulala asinga kati eri abantu ng'abo bayiza nudini kankigambe bano abantu abali kuno tannatuuka kufumbirwa nga sigamba nti muto naye nga gamba nti sinnatuuka kufumbirwa Mama Fiina omutuufu yabula yes nina ne gwendina naye atandise okwebuzaabuza atandise okwewunza okitegeera tulina omukisa gwe tukola gwe ne tuguteeka ku gwe nga gwe Mbabazi asaba wano essimu ani abadde agaba wano essimu obweddaani nayo gisomeemu omulundi gumu kale kuba bandi bubiri gisome tugiwandiike wano eyiyo entuufu ey'okujjanjaba 07829 95 17 21 ne 0772 eno namba ndala 45 giddemu Mama Fiina eyo endala 0772 45 85 89 64 kanziddemu emirundi kanziddemu zonna omulundi gumu ku mulamwa esooka eri 0782 0782 ezo namba za Mama Fiina ya 95 17 21 esooka eyokubiri eri 0772 eyokubiri eri 0772 45 89 64 zeze namba ne ku WhatsApp kweziri naye abali e Uganda ereeta amannya ki omanyi Munnayuganda amannya tagafaako mazima my namesake olimba gwe Sylvia nze nalyange Sylvia mbadda nkuwira eddoboozi nga ndaba tufaanagana naye oyo yagamba ebyabasajja yabivaako ng'abivaako abeere ku byawo abeere ku byebuwalaku
Amazi genda kujja mama Fino mpe ekyoko nzirewo genda bako wansi Nudi nsangule simu eyo Alpha wa Shiba yagitaddeyo nengezo zibuzaabuza abantu Nudini Nudini we freezing Nudini namba ndala era kati oli akusanga ye gy'atwala Nudini tali mu mute naye alina gwayogera naye ajja jjijjayo oba talinako moderator omayinako kenzinzi aje kasula yekisaasi obulabe bungi Nudi Hi Sisi. Wanji. Nemuko. Sisi ya mute. Anyanjugerako. Mbadde nkugamba ennamba ze tusomye wano waliwo atadde ennamba zijja kubuzaabuza abantu. Ddayo mu message wansi. Alpha wa Shiba. Aliko Alpha wa Shiba. Agende wa Shiba. Ataddeyo emirundi 2 ng'ateekayo ennamba y'essimu. Alpha wa Shiba agende wa Shiba wasalawo kugenda wa Shiba mugamba akuwe kyoyagala. Agambye mbw asaba ku ssente gy'oli tulabirira bamulekwa. Shiba ajuzza. Kyokka asaba bubi omuwulidde mbwe ye nnamba yeetaaga aba ku ssente. What kind of a fool are you, man? Omama talina njogera ya kigagga. Kali mafina kitegeeza ogenda kuddamu osome ennamba kuba kati abiba bi-confusing z'abantu. Ziri zonna ze okujjako eza Rosette z'olaba awandiise ndabawo Rosette Nansubuga z'awandiise ze ennamba entuufu atugambye 0782 95 17 21 ndaba awandiiseeko wano oba ku 0772 5 89 esembe ya mmeka Rosette 64 nemwe bali kwetamulamu omulungi nnyo omulamu omulungi bannange njagala mbabuulire mu abaana abawala omanyi okuyiga tekugwayo abaana bangi nnyo babadde mu bulamu bakula ne bamaama nga bamaama bannaddiini kati kankuwa ekyokulabirako ky'abantu abava embalala eyo bushenyi eyo ne baba muloze tamanyi nti bamuloze ye yakula talaba bintu bya sitaani waka okiraba yakula tabimanyi awaka tebalabawo bintu ebyo ate ebizibu ne bijja bimugatta asome n'abaana abaganda akuze n'abantu abaganda yagadde abasajja abalina bakyala baabwe ate mama Fina lwakuba tukyogera bubi omuntu omulogo yakola omuntu obulabe naye omuntu eyeetereeza taba mulogo aba taloga. Yes, love my Fina okwevumula gutereevu kale omulogo yakola omuntu obulabe yaloga. Yes, abantu bali mu famire nga bo famire zaabwe bakola tebalaba bintu by'amalogolo kiraba mazima wallahi Nudini azunga biki alina diri gyaliko ate nga yabwenzi Nudini kati bamuyita naye Nudini tonywa mwenge naye kati baale muyita nyina famire gye siriddamu kuwasaamu yadde okukwana muwala n'omu yadde mugirese wabaka baffe omuwala n'akububira nze Fina yabadde ankubira ayingira Fina ali e Dubai yakukubidde Fina alekerawo balimbanga n'omukazi akumazeemu togenda kumuwasa namuleka Fina namuleka bakukuba engolo gwe n'Oludini ng'olimba mwaka akawalaata namuleka namusima engolo
naye ali mu kwetala bw'atunula eno bw'adduka bw'ayambuka ebbuba lyegasiddwako omuntu n'akuloga nga buli woogende wa side chick mutaka tasituka yet muddamu oddikola bajja bakuba ebyo bintu si birungi omusajja ayinza n'okutta Mama Fina. Kwaki oba okwata mu musajja nga wagenda wa side chick abatasaza. Nze kambalimize nze mwenyini kyantuukako edda nga nakayiga eddogo. Kutata wa Fina oyo. Bannange. Kati abafi. Yanjagala ndi mwana muto nnyo anyo. Salonga nsimu. Yanjagala ndi mwana muto nnyo. Nnyo nno. Ane myaka gyali ndowooza 15. Bannange. Kati olede nze eddogeri ewaffe lya family siga nti kopakopa ya family. Kati omusajja obwanjagala alina mukyala we ng'ate era naye amwagala nnyo 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 ekiraga ewala kuba ye taata Fina ali musajja mukulu nnyo ku nze. Kati nalina mukwano gwange n'angamba ekituufu njagala omanyi nti omusajja ono alina ssente. Naye teyalina ssente. Ebyedda ebyaffe byali ng'omusajja bw'abeera ne 15,000 mu nsawo ndowooza $5,000 olaba nga alina okitegeera. Ng'alina ne piki kabandole. Yalina akamotoka nga nako si kakapangiriza bipangije bya kisiru. Kati ne baŋŋamba kati mukwano gwange yansetinga busetinzi. In fact yansetinga busetinzi. Saalirwedde kwagala myaka egyo. Kuba yali musajja mukulu. Kati naŋŋamba nti omanyi ono omusajja akwagala ate yagambye mukazi kwa ekituufu yali tazaala. Omusajja yali tazaala nga talina baana. N'agamba bw'akwagala agenda kuzimbira amaka. Agenda kuwa bizinensi, agenda kukolera bino, bajjubisa emikwano gino gye tulina. Ne nga bannange omusajja. Kati ne ngamba naye kitandika kitya. Apelandi Fiat eyo kyagijjukira Nudini. Watwogera emyaka gye gimu tetugamba bano baana bato. Yaliwo Apelandi. Nange njijjukira maama, siri muto. Eriwo. Nawe wama Apelandi Fiat ogimanya ekibuye? Ye nnyabo. Wano ku round about. Ene yaba Sofia n'atonga eyo. Awakegenda maaso. Kati nga tugenda ngamba jja tugende mu ndongo nasooka n'okuwulira ebidongo nga binvugira mu matu naye siwulirangako na ndongo. Ne gawuuma. Endongo yakuba mu mutwe gwange ennaku nga 5 ng'evuuma bweti nga mpulira endongo evuga. Bambi mukazi wattu. Nga tutuukayo ne nkola ki? Ne batuteekayo ne mukwano gwange ne tuula eri mu kasonda. Jjukira ono alina omukyala we. Kati ne basituka ne bazina ne beenyiga omukazi ayambadde enkondo nze jjukira oba nali mu bino ebigatto bino bisandaka binjo kyolwokya babinjazise n'okunjazika. Wali weesaze kakapeeso. Walinga ebigatto nga bw'amasanda obugatto obwo. Babuyitanga mmana yansala. Walinga bw'amasanda. Naye nga ku musana kayojja. N'ekirongo kaziriddemu amazina kabula okutta. Ne kaseerera entuuyo. Nga kaseerera entuuyo kati zejjukira ezange bali banjazisa enjazike nga mu maaso ntaddeyo ebigundi ebipapula. Neyo chance. Kati jukira mpitawo omuvubuka ndabe omusajja ndaba nga ine mukazi wayambadde enkondo omukazi alinda omukazi mulungi ndi mumpi ninga mukongo oli omukazi akuma muli kachiva mukwano kango nambuuza naye muwamwe muli balogo. What about lwakisoboga musajja n'atasula n'agenda ewone nakeera ku makya genda wa jjajja ne muga jjajja nafunye omusajja. Jjajja n'aŋŋamba nti obadde oyagala kukola ki ne muga nze njagala omusajja wange omusajja ono bwagenda. In fact yalina musajja kuba ne sinnabeera naye
Nemugamba njagala bwagenda eri mukwano gwange yaŋŋambe bwagenda eri bireme kukola wadde eno. Mbikole. Kati ndowooza omusajja n'agezesa ewuwe ennaku zaawera. Kati najja nga tebikola eri. Kati najja eno n'apangisa we yapangisa kaluumu eyo netubeera naye ne bikola. Kati we bikola naddayo bitakola. Nadda ne bikola. Taata wa Fina yali musajja alina ekiwago nga w'amaanyi yansitula mu bbanga bw'ati n'omukono gunagangera. Ng'amaka eri ogwonoonye gwali muki. Yansitula mu bbanga. Taata wa Fina mukoma mu kiwato nze yansitula. Nangamba kiwala gwoleza agatamatama oli kyana kito otandise okuyingira ebintu by'eddogo ng'okyali muto ngenda kuba ku kisenge nkwabye wakoze eki ku myaka 15. Oli kyana kito bino byona ebizunga mu Kampala ebitalinaako mwasirizi wankoze eki ko Mama Fina n'amatama ge agakyali Mama Fina oloma mpalaga tuli mu bbanga Nemugasa Safina oyo mukwano gwange oyo mwalaji kajumire Nemugasa Safina yaŋŋambye ekuloge yagambye okulotya nemubuulira naŋŋamba ku makya nvuga ntwale wajjajja wansi mu lule mangu awatali ekyo ngenda kulemesa Kampala oddeyo ewammwe tolidda mu Kampala nze ondaba nze nakolako bwa polisi nakolako bwa magye nakolako Ndowayo Safina nga yali ataasa Mama Fina olina olugambo. Twakeera abo basobola kufunyika ng'oli mwana muto era obyogera waaza apo n'apo. Kumbe nfunye n'oluto sandi muzaire na muzaire kuba yali antami. Yagenda atuvuma mu mmotoka yonna yonna bw'avuma Safina gwe mukadde gwe ensi yakubakuba dda ensi yakule Bachana kwe kumwana abana omuyigirize yabakola duet ndi ku ludda lwa musajja obadde usigalo kyana gwe obadde usigalo mulungi nange ndi ku ludda lwa musajja ani ndi ku ludda lwa musajja wali omulemesezza essanyu lwamuwokunsi ekiwala sise ogamba otya ng'osirisi Mbadde nkyawuliriza mboozi oli otya Sophie. Ebabuta Mama Fina. Wakati Mama Fina gw'ogamba nti omuntu agamba nti omusajja bw'agenda eri bigaane. Kale mukwano oli otya ddiya. Ndi bulungi n'uddiini gye baleko sebo. Kale nnyabo naawe gye baleko. Mama Fina. Balamusizaako mwenna bannyabo ne basebo. Kale sise naffe tukulamusizaako. Olusonyi tweyogezza nnyo olwaleero ne tuyitawo. Mbadde nnyumirwa kyovala natuuse n'ensirika. Mama Fina sise ono gw'olaba mumanyiganya ali Canada. Maaka ono gw'olaba wooli ali US. Ono Kemi ali ono ali wano Uganda Banyankole. Nansubuga gola mu nsonda waggulu ali Bulenga. Wandigambye nti oyo mukulu wa Sise ali Uganda. Njagala Sise asooka akumpeereyo at least train nga tetunnayogera kirala. Juwe Mama Fina. Juwe Mama Fina nazaala wange tuyomba wano naye amala netunyumya yalina omukazi omulungi gwe nnyagala. Jigane Mama kweteganya progress kyaka kandi nurudini turazo mu iguru ne Maaka ngenda kuzaaluka nga nange tompadde train. Temuli muntu ono temwefuula tebiri muntu ondo na bujja.
Nadda bambi ngenda kuzaalukuka ononye sister wo omulala mama Fina babera mama sister wo yabaabera ma sister wo kati kuzaalukuka. Kati ndege osazeewo okuba sekere wa Mama Fina. Maka mperayo Mama Fina ekirabo. Awuna tufaanagana. Tufaana. Ate nno kankubulireko Mama Fina. Oyo Mama Fina senga w'abaana bange. Mama Fina mutabani wo omuto yeegali wangu. Yes. Mama Fina labe ekirabo kyo. Mama Fina mama wadde jikuta. Kati senga abaana sister wo bannange. Mutange ensonga z'omusajja oyagala Mama Fina agambe mwannyina nkyawe. Bannaye nsirise kati ngenda kuzaalukuka tomanyiira. Abasajja balina kunika. Bafunisa maanyi ga kisajja obanga amusse. Nurdini ngenda kutajja kozi. Ne bannange nyumidde akawungezi ka leero. Kadulirako n'okata amaanyi g'ekisajja tekakutira Wangi? Badde nyina akasonga kange kenjagala otegezaako Mama Fina. Mama Fina oyo muyitire mukko. Riski ogamba otya bannaye sinakubuuzaako abasigadde ndooza mbabuuziza. Jembisebo. Nange Fina nkulamusiza ne bakyala bannange. Basebo mbalamusizaako. Kana akawala koola Mama Fina ako kasinziira Kigali Rwanda Butereevu. Kabbera. Kabbera. Sise badde ogamba ki Mama Fina? Mama Fina kanzije no video alabe gwayogera naye. Oli mukazi mu Canada. Yavudde nga Bannayuganda. Ono ali kirubu. Ffenna tugire mu kamera. Ayina kyagamba yagira mu kamera mujja kwonona live yange. Mama Fina So, ensonga yange Nurdini bweti. Nino omuwala oyo ali wansi gwe bayita Risky. Omulala avuddeko abaddeko awo bamuyita Kim Love. Abaana abo bombi bali Dubai. Nurdini manyi obamanyi tubadde nga tubeera nabo ku live nga oluusi babeerako ku live nga bali ku mulimo. Naye ng'era bazze batugamba emirimu gye bakola tebabasasula. We mabegako awo era waliwo Kim lumu lwe yajja nga landiroodi wamugoba mu nnyumba. Naga ku mulimo tebali mu bawa ssente babasuubiza enkya kati ng'abanja emyezi oba gyalinga esatu ebiseera ebyo we yatugambira. Ne tumusondera yawo kasente n'asasula landiroodi we yali amugoba. Naye omulimu ne gugaanira ddala obbasasula gy'abalimba n'obbakolera visa tegyabakolera visa. Abaana ne babeera mu overstay. Waliwo lwe nayogerako ne Kim kiro nnyo ng'ali ku mulimu ng'ali mu kaaba yankubira. N'angamba ndi wano. Omusajja yadde yatugambye otusasula leero ssente tatusasudde. Kyokka ne landiroodi yaŋŋambye leero bwe sidda na ssente. Siddayo ng'ali mu maziga ali ku mulimu. Kwe gabizze bibaawo ne tulowooza oba bayinza okumala ne babasasulayo naye ne batabasasula. So bali mu overstay ya ssente nnyingi nnyo. Ate nga n'ekyokulya tebayina n'okusasula eka tebayina we basula. Kati ye Risky bamugobye ne mu nnyumba yampeereza vidiyo ng'emifaliso. Actually babagobye bonna mu nnyumba landiroodi waabwe ndooza abadde naye tasasula. Kuba bangi. Kuba si ono yekka. Kuba yampeereza vidiyo nga bafulumya emifaliso biki bintu byonna nga babikasukakasuka. So jo ne nkolayo live n'ensaba abantu tusondereyo ku baana bano ssente. Before kukola live Amnesty yazze Dubai. Esonyiwa ebbanja lyonna lyoyina erya overstay. Naye mukuli kusonyiwe kuwa ensonga bbiri. Ensonga esooka bwe kusonyiwa olina okufuluma ogenda ewammwe. Oba oteekemu visa empya osobole osigala. Kati abaana bano bali agadde basigale kuba okuddeka nga tebalina kye balina nakyo tekikola makulu. Naye ssente ezikola visa empya tebalina. Twadde tusonda tubafunireyo kasente basobole okukola visa empya basigale bafune emirimu kubanga tasobola funa mirimu nga talina bimwogerako. Awaliwo omwami ali Dubai Munnayuganda tutera obeera naye ku live era namuyise ne ku live yaffe jo n'abeerako yabasuubiza obbakolera visa. Naye buli visa ey'emyaka 2 ya $1,600,000 buli omu. N'abagamba baleetako 3.3 asobola okukola
then nga bwe banoonya balance kasita babeera mu system nti visa zigenzeemu ekyo kibeera oke kuba eyo confirmation bw'obeera mu system ne bw'ogiraga boss ng'agenda okuwa omulimu bweti n'agiraba nti mweri mu system asobola okukuwa so kati tubadde tubanoonyezaayo ssente ezo basobole okuba oli mwami bosa abateere mu visa kati ku live kwe nabadde jjo bwe nabadde saba abantu tubasondereyo abantu beeyamyeyamye ku ssente naye nakuŋŋaanyizaayo emitwalo 3 nina kati ge bansindikidde ku simu yange ku miliyoni 6 n'okuŋŋaanya emitwalo 3 ago abo baveeyo buvibaddewo live leero ku manca tewagituwadde wabadde oti nabaddeko ku live nga neebase leero nataddeyo live naye temwazze ndooza nagikeezezza nga mukyali bize so saabala neneezo kujja nga teriiyo kale nno n'olw'ensonga eyo ndi wano kusaba maama fiina nyambireko ku baganda bange naye ansondereyo kyasobodde wangisebo sofa kati bo bano gw'obasondedde bo balinawo mmeka mu ŋŋanda zaabwe baabano boogere kasita omuwaali tosobola gamba nti obadde Dubai ebbanga kitegeeza obadde okola obadde olina bizinesi gy'oliko kitegeeza abooluganda bamanyi nti obadde Dubai bo nga bafamire zaabwe bakoze kyenkanawa ebyo ebintu siso obiraba nze mbibaddemu okumala ebbanga nakutuka omutima nempwiranga mbadde nkugoberera nnyo nga mbiraba yes mugazo kiyingira ze nakitandika in fact nze buli ngende Dubai n'odina akimanyi nzira n'abaana 3 oba benkyusiza visa n'ebyantama bakulaga nti nagenda eyo naye sirina kyenkozeeyo n'omubuuza gy'otakoze obadde obeerayo otya ate ng'abaddeyo si mwaka gumu seebiri kati nga nanga abaddeko gumu seebiri seesatu sisolaba kati ekizibu ekizze ku intaneti kuno buli muntu afuna ekizibu addukira ku intaneti timosonde ne bw'aba alina ne waba alina owa famire ye addukira ku intaneti ate bwona amusondera wano era ne ku live ajja kuddukayo bamusondere ne kweri addukayo bamusondere ne kweri okitegeera naye amafiina ekyenjawulo kiri wano bano sisa abamanyi nange mbamanyi ate babadde bulungi emabega wali nange mbamanyi tubamanyi abaana babadde bulungi lwaki bali tebasevinga ande kati ntege ati badde tebabasasula ate tebaluddeeyo ntege kati bino byonna bye twogera okubuulira we tuwulira ku bantu abo naye enkomekero tujja kugamba muze ninawo 2 oli ninawo 12 nesoko tuleke tu expressing the way we feel about them aba abantu obalaba balina ekintu kimu balina obusirumbu bwatuuka ku kyeyo ye sente aziweereza beewaaka batagenda mumuyamba okitegedde abantu beewaka ffenna tubaagala tubalowoozaako naye ate naffe tulina okuba mu bulamu obukolaki tebalina pulaani abo boolaba kati basooke bagambe ku bantu abo batuweeyo kye batuwa twongerezeeko tugende obayambanga we bafuna obuyambi tebaddamu kuddamu ate kuzisindika waka naye era newe tunaabayamba kati bagenda kuddamu badde emabega so kati basooke bamanye obulabe bwabali mpekyo kulabeko kya Nudin tuwangadde n'emyaka kati 17 ndowooza oba 15 naye abantu bonna b'oŋŋamba nkuyambire nkubuuza balinawo ki era kyobola nti babuulizza wano nti maama fiina mba njagala ssente bwe ziti njagala kukola kino nakino ba njagala kugula mmotoka oba njagala kugula ttaka nzimbe nkubuuza olinawo mmeka tulekeranga okulowooleza abantu nti omuntu ogenda muyambanga bw'ali sise tuyambye abantu nze emyaka gye mpangadde mu bulamu tuyamba naye okuyamba maziga tosuubira kufunayo ssanyu byonna mbimanyi maama fiina Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jente papa. Mukama wange. Ogambo to wekitiibwa. Alhamdulillah. Ndi bulungi ssebo mpozi bwe mukadde wange. Alhamdulillah. Tusanyusa okulaba ne mukadde waffe maama fiina. Maama fiina ye waffe. Naye munnaye tweyanziza nnyo byonna by'okolera eggwanga naye tusaba naffe abaliko eno ojja otukyalireko biidhini rahmani
Yo naye sente olyose n'okyogera Mama Fina ojjako dde Canada. Mama Fina tukusaba ojjeko Canada. Mama Fina njagala kuleta. Inshallah. Mondo. On Martin Grove Road for 4 kilometers. Noludini Mama Fina muwe enaka ninkole nteekateeka. Enamu nona. Noludini. Wanjisebo. Nsaba okkirize nti Mama Fina twagala tumukyazeeko wano Bidin Rahman. Ekirala ekiteeso kyensanze tekako esiyemono. Ekiteeso kyensanzeewo nga mukola bannange. Tulina kuyamba batannaba kutandika kutambula. Naye omuntu yenna nga yatambula n'atuuka n'amala e Dubai n'amala e Canada myaka 2-3 nga ye akyali ku zero. Oyo nedda. Naye omuntu atandika obutandisi. Sente papa. Sebo. Obusiraamu obumanyi waliwo omuntu alinnya ate nakka nga sinteekateeka ze. Ekyo kituufu nnyo. Ekyo kituufu nnyo ky'oyogera nti mbadde nsaba okkirize ku lwange. Oyamba abantu nno bano sise yabaleese wano sabaleese nti oba abatembeeta. Atukiriza Nudini. Omanyi nze nina olugero lugamba nti omuntu sooka omubwira amazima. Bw'oba tomugambye mazima tagenda kumanya gy'alaga ne gy'ava. Kisaalumirirwa abantu abali e Dubai. Naye kati ono mwami ali e Dubai yakubuulira abaana abo. Naye ali Canada. Ono tuli naye Canada. Ono sende papa ali Canada. Abaana abo bagenda ne babeera e Dubai. Nudi naliyo naawe. Omusajja nne yali agenda okuwasa saagala oyogere nga weewagala. Sokonye naawe. Dokita Mondo wuuyo bamuyita Dokita Mondo Mugisha. Terajja kuwa Dokita Mondo mukazi, terajja kuwa Dokita Mondo mukazi. Otondetera omukazi alina ebintu ebyaka. Omukazi alina ebintu ebyaka ekiro. Kansirike busooke mugere nga family siteekayo byange. Oyo omukazi alina ebintu wentege bwe kankubuulire gwe era tozanga misango wa Mama Fina nze nkubuulire. Va mu bino by'oyogera ebyo bweyogeze oyo omukazi. Dokita nawe bakulaba e Zimbabwe yali Botswana nga nawe byaka. Twaliyo fenne n'ejejo. Kakati mmwe oyo mmwe katate nze mmwe katate mmwe bali kuno siba mboka kati mbujjangu eno Mama Fina gwe omusitulo omumanyi. Muve ku buno busawusa buno banabeerangaranga ne beetuza Mama Fina ajja kutukyalira bukyaliza ajja tulabako b'abantu abali ajja balaba n'obajjanja bakabajjanja oyo si muntu ate Mondo si muntu. Mondo eno naye akyalayo bukyazi. Abadde Canada. Abadde Mama Fina Mondo, Pastor Mondo wazuka nga Mukama amugambye abeere mu America mbunga agendayo wiiki mbu mwoyo wa mugamba agende Canada. Nze nkozesa sente na nnyonyi naye Mama Fina asobola okugamba ekigambo leero kati saawa zino mu ddakiika 3 n'okirabako ebyeddala. Kati nze kyenva mbaga nti oyo mukazi si muntu kitundu maanyi kitundu birala. Era gwe ntege weewunze gwe olowooza oli awo be bali kutwala n'olaba ebimyanso. Muwala we namumuzi be bali kutwala n'olaba ebimyanso gwe oliwulira. Tege kikyondetedde kiri. Nze nange sikitege. Omusajja yasooka okukumanya nga sikumanyi. Yamanya lwenna lwonde bw'okulembera abasawo mu ggwanga nga Museveni amusindise ng'ambega byalaba byatendereza mpaka kati emyaka giri oba abiri. Nze kati nze bitali byakusaaga ndi mu kkanisa naye Mama Fina. Kati nno leka mbanyumizeeko Mama Fina kankunyumizeeko akantu kano nabadde neerabidde okakunyumiza nga nsoose kujja na kizibu kyange kye nabadde nakyo. Omuntu wamu waliwo omuntu atera okumpeereza message kwa ku TikTok kuno naye nga ataddeko mbu Mama Fina n'ebifaananyi byo. Afere. Kati ampeereza message agamba nze Mama Fina olieta muwala wange kakati omanyi omukisa kakati weetaaga omukisa namugamba ko mannyoko.
kati olaba sise abantu abo kyobakola oyogera naye n'omuteeka mu mundu neyeewola naye enkoko ku kyalo mama Fina tasobola kumpeereza message mugamba ekigambo manyoko taddamu nze mbaleka ne musuubiza ne mugamba neyeewola ne mmala ne muganda nayo kimanyi oli mufere n'ayomba ensi n'agikuba mu bbanga ku Facebook bobo bagamba ko manyoko nga nangamba lwaki obadde omumalira data kandi ne mugamba ate Mama Fina takaaba mu data okitegeera wanaja mu inbox yange nambuuza muwala oli otya ne mugamba gye ndi oli otya muwala amaka gayimiridde gatya ne mugamba amaka gakuyimirira gatya okay Mama Fina ogambye mama mondo tuwe kusenda tuwe yakakadi ekigambo sente ne Pastor Mondo tebibeera mu statement Pastor Mondo n'okusonda tebabigatta wangi olikuweza Pastor Mondo yakasente kamudusizza soko osirike mukwano eri 0782 gisome mu Luganda oba mu Nyankole Luganda 0772 782 sorry 0782 banna 0782 kenda ana musatu inana mu mukaga etamanya ki namuddu sise bannange kiki naawe yeeyogeza ogambe nti Mondo ekikwatagana esente tayimirirawo tosobola teeka kigambo Pastor Mondo mu kusonda yayiteeka jjansi omukono ne gukaluba tegwefunya bagusiba plasita tegukwata Pastor Mondo kamuveeko Justin agitaddemu mu comment section yeyo yennyini kwebateeka sente sise wandikutte bulungi maaka oyo ne sente papa ne bakuwa ku sente nga tukyali wano sente papa ono tubeera naye mugambe ne maaka musajja muyambi bambi lwakuba baakoowa abantu babamazeeko omanyi nze sente zange era wemba waziwaayo jaziwaayo naye abantu yakiwaddeyo akakadde ka ssente bannange tweyanziza nnyo nyabo tweyanzeege mukama akuwangaze akuddizeyo Mama Fina neyanziza neyanzeege amiina naye abantu bose Mama Fina nze ngenda okutambuza Canada wonna w'oyagala maama nzijja mukwano nzijja mu 11 ogenda Mama Fina Toronto era ndi Toronto Mama Fina nze nkutambuza neeyamye okutambuza Canada yenna neyanzeege biyinzi Rahmani totawaana erinnya nti oliwulira ndiwulira sente papa Mama Fina sente papa akuwe ku sente naawe Mama Fina definitely fete tusobola muofa atwongera bwongezi naye nange namwokyayo ne message njirina atwongera bwongezi Mama Fina Nurudini namwokyayo era okebera n'akakadde nkayina ku sendwevu ne message ekyali Mama Fina muwulire ebyafaayo byange aleme kweraliikirira ng'ovuddeko se namba nagitutte Joshua kubanze nze enamba nagitutte just kati n'okwerowooza kwekyo ekintu abantu abo nze nabeesonyiwa abantu abo babi omala n'obbayamba amannyo abantu bazibu mugamba lwasise temubayamba kulwakubabbo kubanga buli muntu alina omutima gwasinza gamba nti bo tebasobola kwefuula naye buli kimu kyokola okolera Katonda kyensobola nedda namuddu sise njagala tuyambe mwana ayagala kutandika naye omuntu yenna nga amaze mu ddungu
Totawaana sinza kuwa wadde ne sente abiri. Okwambuka n'amala n'abuka kino kisoboka. Ndaba ekyo esetback. Mulaba ekyokudda emabega byonna tubyo era essaawa zino ngenda musitwala mu jjuma ngenda kubeera late by 2 minutes naye byonna tubyogera abo abatali balwadde tetujja kubayamba singa abadde mulwadde nti bannange kuba yoyo tumanya nti oba mayiti nga yange najibu inshallah bugenda kumaca nga mayiti yange yo bagisondera nedda newe baba tebazze mama Fina abantu abo kye bayinza okuba sente bazikoze sente bayinza okuba bazikoze nga mazima bazikoze naye nga gye ziggweredde nze kyenjagala basooke babadde si bakadde nti baludde badde bapya ate omulimo gwe baafuna ne bafuna waliwo gino emirimu waliwo kampani zitali nnungi ng'otuuka n'ekulimba egenda kukolera visa n'etakukolera ogenda otegeera mbu teyakukolera ng'okoze olwedde oli mu overstay annaku nnyingi tokyasobola gisasula so kyovola baalinda amnesty bwe yazze ng'erina okusonyiwa bonna abantu abali mu overstay kati nga balina okupambana beekolere ki visa basigalewo bafune emirimu bakole era waliwo agambye nti bw'oba tugenda baba gwe sirika nze abantu bano lwaki nzize ne mbogerera kubanga sibalabye endege totukangakanga ebyo bya kisiru tujja kwogera ate tubawe waliwo nenya gye nabaddemu ekkololo eyo omugagga wa supremacy nga alina bawololo be Banuruddin ng'oli agamba ne bali olaba be bonoona omwenge ng'agamba banne n'amubuuza waguze gwa mmeka ogwo gwe bonoona kunyumiza kyali baddewo ona akutte ekicupa olaba ntege ssebo tujja kukyogerako ate tuzisonga abantu bange mbamanyi naffe era abantu beera tubagambako bwagamba bigambwako nnyiniryo abantu bwe batandika okukola amanyango okuwagala otufeera tusimanyanga bambi babadde kati sise ekyannyonnyodde tumutegeera ntege gwagenda otulemesa obbayamba osaba ogambye mbu omugagga yagambye mbu omwenge gwe yaguguze bononye buli wago waguze n'aterera mu katebe ke ne bamugamba olabye ebyo ebintu ebibeera ababadde bagwonona ne balyoka bakasuka bati Mama Fina Sinta wuyo wansi mu comment section agambye asaba kukwatirako ku nsawo yo ng'ojje Canada. Olimba. Ngenda genda mukundira munoonye ndabe kubanga natero obulayo mwezi gumu okujja. Bannange nzija ne Mama Fina abanaatutambuza. Walina visa nudi tolina visa ya Canada. Ale Mama Fina ogenda fiira ku mazima. Abajja tulimba. Katonda kuno ku mukutu otandika okulimba abantu ze bampa emyaka ngenda ne Mama Fina bannange abali e Uganda mbasiibula tugendako ne Mama Fina naye tukomawo Mama Fina tulemereeyo Toronto wabajuzamu kati sawa zino tubasobola muddamu kati Canada emala emyezi egyo kuddamu Mama Fina mpozi bw'obanga gw'omutaddemu omukono basobola n'omusabira express anti basobola omuddamu naye kati olaba guno tugenda kutandika winter ndowooza ekyalikoosobola n'okumala weeks ebbiri kasita omuteekamu omukono ekitono ennyo ku Canada omala mwezi express naye kati bamala n'emyezi 3 n'ena nga tebakuzeemu kati Nurdin ateekemu tugenda kola ateekeyo naye mumanye nti bwe manzija sijja naye ajja kujja yekka sigenda tonteerayo ndeka oyagala afiireyo ntege oluseke waliwo alukutte mu bulago wano oluseke waliwo alukutte mu bulago osika naye alunywezeza mudini ngenda kubuuza enkyandabe ngenda kubuuza ndabe oba basoogikwamu ekisinga 2 oba 3 nyina tuwa yange gye njagala okukola nga nva Australia ngende London ngende kati nze ngenda kutambula bwenti ngenda kuva wano
ngende Germany ndaba abaana gye basomera fabula gyasomera nve Germany ngende London Switzerland, Canada to Dubai, kudda wano. Angulindire Dubai tewajja kunkaza. Neseneza tikiti ezo kimanyi nti engendo z'ensomye olina okuba n'omutwalo gumu 13. Ate wavudde wagulina toliiwo. Anti wulira. Weguli. Naye mama fina vamu ebyo ebintu byo era omutwalo gumu 13 ogulina ate oddaawo n'ogamba kati soko linde maka nkwate emigugu 3 nkwate omugugu gwa Rosette nkwate omugugu gwa Ntege ali Rosette omutwala wa abo bantu Rosette wa kati ate mama fina bwogenda n'Entege ne Rosette oyina opposition ne NRM Ntege buli wagamba gula Rosette agamba togula Rosette buli wagamba gula Ntege agamba togula ate Rosette yetamanyirwa kuba beerwana bayomba bera Rosette buli wagamba Mama Fine bulenga babuzo oberayo ddye bulenga bagambye Nudini muleke wa DP mazima mereze atata myaka gya Nudini ogisubira kuba gyaki nkyaba nange naye omwana oyo wamulaba we yali atandise okwekola ebintu oyo Ntege yagenda n'asala ekirevu n'ateeka mu ddaayi nadda mu kamera ne yeekola ebintu negamba Ntege nze mbonye olere akwanye waliwo omukazi omujapani gwe yali akwanye nenyinayo ekintu ekirungi buli kimu kirungi nekyo kyewakola kyali abawala omujapani Nudini gwe yali akwanye yamukozesa ebyo nyamubala Mama Fine njagala kusibula enamba ziri mmeka bulengo bereyo lwakumeka wano waliwo omunale yambuzizza nti abebweru obakolako kati nga bolaba sise nga tonnagenda Canada fe abali ewalala nga togenda kujjayo obakolako oba oli mu America oba oli London oba oli Canada oba oli Europe oba oli Japan oba oli Malaysia oba oli wa kasite ekyo batogudde mu mufere n'ofuna Mama Fine omutuufu yali ofuna Mama Fine omutuufu kiba kiwedde sijja kwewaana nti nze kanza ayinza obbakolako mu nsi oba mu Uganda oli waddembe okugenda wayagala yonna ne bamukolako noti Mama Fine naye bw'olaba biganye noonya ku Mama Fine tokkiriza nga tonnatuuka Mama Fine bulenga Mama Fine yankolako dda natereera njagala just kufuna personal number yo kumubuuzangako just kumwebaza kunkolako yeyo kati no eneya 0782 95 17 21 ddala gye tusinga okubeera nayo kati tuli nayo wano ne Rosette gye tukwatande ne Rosette bagamba ogiddemu 0782 0782 95 95 17 kati efuuka etya pasono ng'okisomedde ku bantu 169 akutabukidde neya 0772 Mama Fine okomya ku 17 abiri mwemu iyo okay ade bani abajikubako Mama Fine bani abajikubako ife basise bantu basise abali e Canada abali ebweru abali wa osoba n'okugenda abagala okubuuza ku Mama Fine abagala okubajjanjaba weeri awo ey'okubajjanjaba neyo bagikubako ababajjanjaba sisa izoloza yabwe bukabe ate nebeera siso jagikubako ebeera bizo layira oba olina okuweereza kati abantu abali e Bulaaya batera kuweereza Ntege nina ekintu kyemwerabira eyo namba ya Mama Fine ya WhatsApp oyo Rosette alina waagiddamu nakugamba oba Mama Fine ajja kuddamu essaawa bweziti era bwe kiri kati wowulira Rosette tolowooza mu mufere
neya 07772 07772 45 45 89 84 Mafina wano waliwo agambye embugazi ya management bafunire yabe Canada eyabe UK nja kuba nkuleetingawo bafere bangi Mama Fina silence ayina gyakola ayagala kulinnya madaala wabula silence twagala kufuna geno mu magye ga Amerika promotion noonyaako silence noonyaako promotion omanyi Mama Fina byakatemba Mama Fina silence towakana uliriza wama bagamba ataliiwo tagwirwa muti oyo aleme kunywesa mata bangufu nti munnaye bagazanyiddemu wessibadde nzize nywedde okitegeera nti wendisobola okwega silence akweganye silence owakanya promotion agiwakanyiza naye wama Mama Fina nze njagala kuwa kirabo saagala nze nze ndi bulungi bannaawe ndi bulungi era ekirabo kigenda kifuna kusande nti ntega ajja kikuleetera oyo ku sande ku makya oba ku mande ku makya kamuyiwe Mama Fina kankujjeko ogenda okolimireyo mu nkubo zeyeeyolenga gy'osula anti Mama Fina package 21 tujja kuisivinga ekirabo kyaffe twakoowa abantu musooke muwulirize ekirabo anti Mama Fina eno package kati mbadde manyiwe n'agiwa ntega ajja givuga agireete ayina abadriver be nina emmotoka n'ekibanda ky'emmotoka ngamba kweta mmotoka ki newulira omululu naabozeko wane waffe tujja kutambuza mbwewedda tulaba gundi yange olina ekibanda ky'emmotoka yes n'ekibanda ky'emmotoka ntunda emmotoka buli gy'oyagala yonna okuva njagala nnuwa empya mami wange omulungi kasite simu ogifunye sise Mama Fina otunde moto amaliriza ekirabo kye ne Mama Fina katumalirize tunda zino motoka tipa fuso nezino zonna ezabuyonjo zonna ogambye tukuba ku namba ki 078 mpola 95 17 21 waliwo n'omuntu ava Bulaaya nga kanjagala mpangise emmotoka envugemu ngende waffe Mbalala ntambule wa njagala genda mu kulambula Queen Elizabeth ebyo biki ebyo byonna tulina ne hoteri osobola n'okusala n'ogamba nti nva Canada njagala genda wa Mama Fina mbeere ku hoteri ya Mama Fina mpumule ne tukunona buli kimu kyonna saavisi zonna temulowooza nti ndi busamize ndi musawo busawo mashallah Nurudin nanga mami wange assalamu alaikum Mama Fina ngenda kugira ennamba ekirabo kyo nja kujja n'entege nga tukireeta oli wano gwe siriwo Mama Fina ja Mama Fina tomwongeza byama abalogo bangi ayinza okuba alina ku airport Mama Fina wekwate ku ntege zagobye tokyali mutabani we siriwo sawa naye nja kubeerawo wazigamba nedda Dubai ogenda kubeerayo ngalumu next month Dubai onagenda Dubai abantu be Dubai silence ali Dubai yes ngalumu yes Mama Fina ndikata lero ndikata Mama Fina live gyolina lero ya America na Canada
ebyagundi bireke erundi kata antege yalina ebintu byo abekata tujja bakolako abekata tugenda bakolako ntege yalina ebintu byo mama fina muyinza okukendeeza okunoonyeza ku social media kubanga abafere bayinza okukendeeza okunoonya nti buli kifaananyi kyemulabyeko profile ya mama fina bwayingidde mu inbox yange mama fina nfolo bwinze wayingirako mu inbox yange ne ba followers 1000 nenkubulookinga nga nalaba so abantu abali e Bulaaya mwenna bw'oba yagadde nga weekengedde nti abantu bano bekolagana bayinza okuba bafere ati sifuna omuntu ogwokubira omugambe kwata ku Mityana Road ogende e Bulenga bw'otuuka e Bulenga buuza owa board oba buuza omuntu yenna ti mbuuza kuwa mama fina bajjaga nti siriraawo twateekawo billboard nnene nnyo kuliko amasimu ga mama fina eyo kalina eri emirango wa mama fina emmanju jajjanjabira wali ssomero kwajinze tompa maanyi abali e Bulaaya ne badirecting katolooza batufuna batyaffe kati nze nsula jjembe lyange erimu ndikuweza ensigazo ekyo sigaza amme ejjembe lyoyo omwana naye bannange mwebaliakakoyenga kakunyumidde ako kakala ate bakubanga njagala senga bavumyezi birabo nze nabibawa nga ngenda okunona fiina olimba ali mu birabo byange ayambadde fiina wanje sister wange how are you fiina aliwa manya ani Rosette mama fiina kawalako fiina aliwa Salima how are you dear afina ali wano mu kisenge enamba ya fiina yongate mugigayo atunda masimu byonna ebikwatagana n'amasimu byonna edduuka lye eriri awo ku Mutaasa Kafeero mama fiina kati ye enamba ya fiina nga temugitukabidde wano nkutidde osoma ddiini ki aninze Isiramu bw'owuliramu omuntu ng'omubuuziza nti ovaawa naga nti ani nze omanyanga nti mulimba nze mama fiina gwe kyomanya ekintu kimu wantusomedde enamba yaani ya fiina kubanga amasimu ge tukwata kamera zikyagaanye mwagala kubba mwana w'abandi mwagala abbaani ng'obbaani kati mama fiina ngenda kujja nkulaba olaba oba nodi namukubuulire mubuuze olwakutte ne ku ttama mumubuuze bannange tubabuuzizzaako mukama katonda asobola okubba fiina amiina mukama kume mama fiina Rosette Nansubuga ali wansi awo mu following bambi muweka follow tumulaba Rosette ali mu kinene ajje mu video abantu balabe ko bafollowinga ajje mu buli kanaku abeere nange banfollowingeko n'account yange endala tegenda live bandipotinga naye nja kudda mami bangamba mbondaba ku live nakulako naye neŋŋamba ate waddamu n'obula naye nga nja kudda inshallah nakola appeal TikTok mufune blue tick nga mama fiina bwali mazima abalina ebirabo bya mama fiina agenda temugenda nabyo mumuwe emitima gye trainize bayinza ate waba agenze musobola ojimpa nenyimuterekera era toyitawamu sitaani bakulabiddewo ayagala kujja mu famire mwaka ate kakati yakuweereza ku ssente olunaku lumu oba ojjukira kati mama fiina olaba nze sikwagalako kirala kyonna nze njagala omuntu agamba mbu leero wanyiiziza naye nja kukuyamba
Amafina ebirabo bibyo. Thank you. Ogamba omuntu mbu wanyiziza naye ntajja kukuyamba. Sise. Nze mutabani wa mama Fina nga tuompa. Lero wa mama Fina. Uganda nga mama Fina temuneebuuzaako ate nga mumanyiganye nnyo. Mutabani wange wakumeka nze fasi bwani wange efi. Tofaayo bali bozaalira eri oba bakinze ndi mutabani wo mu ngeri yonna ojja kundaba nga nakufaanana ettama. Siru tebakunyongera gwe. Ettama. Tebakunyongera siru. Anti kati atufaanagana ffenna ne Sisi omulaba ettama nange olaba ettama. Nange nze muwala wa mama Fina omuggalanda. Nze muggalanda we. Bano bonna abafiina baswabula bani nga baweddeyo nze bonna bajja kuggwako ffe tuddeko. Njagala kukyalira swabula ku ssomero. Ewe Germany. Germany. Onoonya kusaba mama Fina sente atege wamayogera ayagala kyala Germany. Njagala kukyalira ku mwana. Asoma biki? Asoma lutalo. Mama Fina agenda akyalira abanga abasomera ebikomansi. Wali muleso nayiga petroleum. Mwana kasomere nasoma Taiba nasoma Lwaki okyalira Swabula ow'e Germany genda okyalira abanga abali ebukomansimbi eri essembabule. Tomanyi kigambo kye bayita mulamu. Swabula mulamu wange. Ebyo n'abalozi ati basomera Tororo. Abo bankya baali bamuweddeko n'asibira mu balugwala. Abo bankya ab'ettololo gwe ssebo ntegeera ng'endi w'ettololo ssebo totutyoboola bw'otyo. Totutyoboola bw'otyo mukama wange. Lozette awe wakwata watuufu. Baby wange, how are you? I'm fine, mami wanje. Kale kati ebya mama Fina biwedde tudde ku byaffe. Business. Nedda tuwesenga Sise asooka agamba essalima ekiriwo. Lozette abadde alina okugira mu video. Kuba waliwo business egenda maaso waliwo abaana abali obubi. Bane munfolowingireko ku Salima. Salima. Abaana bakoze eki be mwogerako. Mwana abaliko mu following temwina kye muvaako. Tetujja. Bambi mu following Salima. Salima. Bonna banfollowinga kwera account n'olaba beekalakaasa wano. Oyinza okugamba tebakufolowinga. Naawe ubeerako oko ofu totumalaako mirembe gwe mwana gwe. Gobera kanga tebakulaba ofa. Naye amafina Sise mama Fina yebale kuyamba abantu baffe. Bambi abayambye bambi yebale nnyo yebalire. Omukazi nkuze mpulira ayamba paka kati. Paka kati. Abaana mama Fina balina mu obuzibu Salima. Ntege ayina ekintu kyakola toli mukola live. Laba Ntege. Live yo nayo yali tuyamba. Tubeera awo mbojja kuyamba. Ayambye abantu wa. Waliwo abaana bange bali Dubai balinamu obuzibu bwetaagayo kasente kakukola visa bali mu overstay amnesty ebalekawo. Benvo mwanjulirayo wano n'atuwaayo okwo ku ssente naye tetunnaba kutuusa ze twetaaga. Bambi. Nesise kansooke nkulekeko ng'omoderatinga. Okay. Bw'omaliriza ogiyiwe kasita silence naye banna. Osobola ogiyiwa oli mulalu. Hosti yayo atagiyo account buli kimu wakiyingiramu. What happened to your account? Just ba reporting ze naye ejja kudda. Bampadde week. Ebyokola ebyo ngenda bigoba. Yenze mutabani wa mama. Ndi awe njo sinaba kuweza sente abaana ze baagala. Boba osobola ate toli ku live wali badde nawe tukolerayo live n'otuyambayo kati gwe nnyini oba okwatako mu nsawo zompa ze ngenda nazo ne bwe guba mutwalo ne bwe ziba 5 ne bwe ziba 2 ne bwe luba oya Salma agenda tuwa kakadde era womala okusasula akakadde bwoti nga nzize mutabani wa mama Fina asembayo ebyokolanga mungamba mama jawo. Ono mutani wa mama Fina tomunyongera. Tebakunyongera si. Nze nga ngamba mama
Sinta sinze oli abadde Hasani ono siru Uganda. Oli yasauma? Olira. Rosette owulidde sala za sauma? Mpozi wa kigambani? Nina omukadde w'ekkanisa gwe nakigamba nga kubagana tasirika. Ejeno nkulaba nkuwuliriza ssebo. Owoza wano tunaavaawo. Ate nzitemu omuntu. Nga banja baagala okwambuka. Ogambye leka. Ebifo bijjudde. Kati nze akatebe kange ngenda kawa agenda kusonda ku ssente za visa oba tuzirina basondere mugondi temujja kujja tuwawo obutebe mubeerawo nedda kange kakugula oba oyagala okukakuguza sisewu yakuwa ennamba n'oteekako omutwalo gumala mukwano nga yakakuwa anyatanavaako bulungi silence omukadde w'ekkanisa yangobaga otukoze otya mukwano ku nsonga eyo mbadde nkyawulira mboozi lwako aliwo abadde ampise emboozi ewedde emboozi sooka ogiyo no ngamba mbadde nkyawulira bye munnyonnyola abaana atandika nebaabayi n'engeri gyampisaamu ennaku zino kalina kiddako baba alina engeri gyantumamu emirimu baba mwesonyiwe kati sawa ya TikTok. Mukwasa mama Fiina. Mukwase mama Fiina. Kati mbikunnyonnyola oba badde obitegedde? Mpuliriza mukama wange. Tulina abaana babiri bali Dubai abawala. Abaana abo bali mu overstay emirimu gyabwe gibaddewo nga tegibasasula tegyabakolera na visa. Bagenda mu overstay ennene ennyo. Kati sawa zino Dubai waliyo Amnesty yajja okusaasira kwabo abakozi abalina overstay ebajjeko overstay naye okujjako either ofuluma oba okola visa gundi renew. So baagala basigaleyo bakole visa basobole okufuna emirimu bakole. Amnesty eggwako guno omwezi kategenda nga tebannaba kuteekayo kitegeeza kabaka weddemu. Encheggwako abajja okukola bagiyita Amnesty esonyiwa ani overstay ekusonyiwa ebbanja lyonna ly'oyinako kati ng'olina okwekolera visa empya. Kati tuli mubasonderako ku ssente tulabe nga basobola okufuna ezo ssente za visa empya. Risiki wuyo kakinnyonnyolemukko tukiwulire. Risky. Wanji? Tell them say. Mujja baleko basaba ne banyama. Ya mangwa muteko. Ali nyaba nawe kene. Mutalo. Christian. Kakati ekiriwo kya gundi nti waliwo Amnesty wakuba nti kati etambuddeko mwezi gumu. Ate kati okukola A to A ate nayo ya bbeeyi. Either oba olina okudda ewaka. Nga neza tiketi nabwo obuzibu. Either okufuna emirimu nga bagenda kukolera visa. Ate nga nakyo si kyangu. Abasinga babeera basaba ki? Babeera basaba ko gundi commission. Okay, risiki nga bw'ogenda mu maaso kulika